Lukwagalira okunsobola nze. Ani akutte flaga y'opposition mu kibuga Kampala wano? Lukwago. Golaba mu Lukwago okusobola bali mwezo. Gwe twale tuliddeko. Gwe nolowooza nti Lukwago ayinza okusobola bali mwezo. Igwe bali mwezo. Nze. Wale tuliddeko ni bali mwezo agwa. Nebwokuba enteega ku magulu. Nebwonsojja ku luwonzi. Nebwonkonjera. Nebwokuba n'okola ki? Moments later. Lukwagalira okunsobola nze. Golaba mu Lukwago okusobola bali mwezo. Gwe twale tuliddeko. Gwe nolowooza nti Lukwago ayinza okusobola bali mwezo. Igwe bali mwezo. Nze. Wale tuliddeko ni bali mwezo agwa. Lukwago omumanyi. Don't joke, my dear. Nibakwete na bulesi. Kugambye the greatest enemy is fear. Katuko ondaba mu okutya n'akatono nti nsobola okutya mwami Lukwago mukwano gwange. Kyemanyi kiri ekintu kimu nti nze bali mwezo nkola ekisanja eki. Era nkoze ekisanja eki. Tewaliwo level gye kugambyeko nti nekola ebisanja bibiri. Nali chairman ero suwani wabavuka nekola ekisanja kimu. Nengenda ku chairman wa ekyalo nekola ekisanja kimu. Vice chairman ero suit nekola ekisanja kimu. Kansala nekola ekisanja kimu. Wa mayor nekola ekisanja kimu. Wa MP nkoze ekisanja eki. Kubanga mmanyi nti wali abavubuka abasobola nabo okukwatamu. Mwewe mbuli. The position is. Tolowooza nga kuno omulundi n'ogumu. Ekifo kino bakitondera muntu omu. That is bad. Kale we bwazibidde olunaku olwajjo ng'amagye ne military ne poliisi n'abambadde engoye ezaaleeya naye nga bano bambalidde emigemerawala bwe batyo babadde bamaze okubeera nga beesolosezza munda mu kikomera kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe batyo ne bamenya amaka ge era ogenda okakananga n'omukyala ne famire mukwano gwange atugoberera bamaze okubeera nga bawambibwa tebanaba kubeera nga bategerekesewa gye baatwaliddwa olunaku olw'eggulo ne Muhammad Muwanga Kivumbi yatwaliddwa mu kkooti bw'atyo wali e Butambala n'asomebwa omusango ogw'okulya mu nsi olukwe era okusinziira ku byasooka okubeera nga bifulumizibwa General Kaguta Museveni yategeeza nti Muhammad Muwanga Kivumbi yali ateeseteesa abantu b'ebijambiya kaakati olwo mbu batuuse obulabe ku basajja aba poliisi bino nga bigenda mu maaso waliwo amawulire agatanaba kubeera nga gakakasibwa gano nga gamaze okubeera nga gafuluma wabula gano nga galaga nti Mwami Museveni bw'amala okubeera ng'alayizibwa waliwo mission enkambwe eteekateekebwa bannange wuliriza njagala ompulirize bulungi era nga mu mission enkambwe eteekateekebwa jjukira nakutegeeza nti bwe tulemerera okuteeka Mwami Kyagulanyi mu ntebe ku mulundi guno omulundi oguddako mu nnansi togenda kuddamu kufuna mukisa gukulonda pulezidenti wo nga ggwe abaka ba paaliyamenti be bagenda okulonda pulezidenti era nga kino kyalowoozebwako dda munda mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda nga bagenda kubeera nga bakiteesaako ate oluvannyuma bakifule etteeka kaakati nno bino nga bigenda mu maaso nkusaba vidiyo sooka ogimpeera ekigalo video soko jimpere like mukwano gwange ampuliza information eno etambule ulira waliwo olukwesikwesi olutandise waliwo ekibozibozi ekitandise waliwo engombo efulumye ng'eneraga nti Mwami Museveni kastamala okubeera nga alayizibwa bagenda kuteekawo enteekateeka empya mbwe ekisanja uliriza nnyo wayinza okubawo amendment uliriza ekisanja ekibadde eky'emyaka 5 bakikyuse ekisanja kifuuke kya myaka 10 ulire ennaku era ebigambo bino bitandise oluvuuvuumo era oluvuuvuumo luno lutandise okuyitiŋŋana nga munda mu paaliyamenti bino gye birina okubeera nga biyitira tebijja kubeera nga biyita kabalaza wabula oluvuuvuumo luno bwe lunajja nga lutuufu nze mmaze okubeera nga nkutegeeza waliwo omu ku bakulu mu magye yakoze statement eyo sijja kubeera nga mukwano gwange mpuliriza essaawa zino ebigambo bino mbyasa wabula nkugambye nti waliwo oluvuuvuumo era mu maaso eyo bw'oliraba nga ekisanja kigenze ku myaka 10 teweewuunya teweebuuza mbikugambye lwaleero ampuliriza mu January wa 2026 kakati nno obeere ng'obitegedde wabula bino byonna nga bigenda mu maaso ekyagenze mu maaso mu gavumenti ez'ebitundu ampuliriza Kifumba Mutuku bannayuganda bangi abaawangudde naye ng'obuwanguzi bwabwe abasajja babututte ku mufuba ku mudumu gwa mmundu ku kifuba ketekete omusajja Jacob Omutuuze alaajanye akaba amaze gajjukira nti ono yeesimbe ku kadi eya NUP akakasiza nti obuwanguzi bwe yawangudde abasajja baamubbye ekifuba abaana be ne bakubwa bangi ne basibwa era ng'essaawa zino wenjogerera abalala baliira ku nsiko kati yo ampuliza ewa Kiso najja Nasiifu batuuse n'okumwambula ne bamuyusayuza engoye nga babba obuwanguzi bwe nga babuwa owa NRM bino
Mbere ntabudde Nasif n'abuuka n'akwata mu muzindalo ogubadde gukozesebwa okulangirira ng'agezaako okulemesa abakakiiko k'ebyokulonda okukola omulimu gwabwe ekividdeko abasirikale okumukwata ne batandika okumuwalaawala. Ono atuuse n'okwezingirira waya z'amasannyalaze alemesa ebyokwerinda okumufulumya. Abasirikale kibatwalidde akabanga nga balwanagana naye okakana ng'engoye bazimuyuliza ku mubiri. Embeera ng'ekkakkanye abakakiiko k'ebyokulonda balangidde kyonna mu butongole ng'omuwanguzi ataliiko kabuuza. Kyeyuna ayogedde ku buwanguzi bwe era n'ayogera n'ebyagenda okutandikirako nga kyajja atule mu ntebe eno. Okubudaabude abantu baffe era olwaleero lwe lumu ku nnaku ezitulaga ddala ekigambo kyenjogerako kikulu okubudaabuda abantu baffe bali bubi. Otuviidde ku kitebe kino okulangira bakansala ku mitendera egy'enjawulo ku kyagenda mu maaso kyokka nga banna NRM bakyakkiriza bannaabwe bonna abalala. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso biri munda mu gavumenti ya Mwami Museveni. Jjukira nti olunaku olw'eggulo nakoledde emboozi ng'omusajja Dr. Kanokiza Besigye yavuddeyo n'ategeeza nti temulowooza nti okwesimbawo kugenda kujjako Mwami Museveni kubanga abalangirira obululu ono y'abalonda. Era ono n'ategeeza nti n'abali mu kkooti abakulira ekkooti gy'ogenda okukulamula nga bamaze okubeera nga bakubba akaluluko era Mwami Museveni ye yabateekayo nga kino kitegeeza nti gw'ogenda okubeera nga ovuganya naye mu kalulu yerangirire. Bw'aneerangirira kubanga alangirira ya mulonda oddukire mu kkooti. Bw'onoddukira mu kkooti era ogenda kumusangayo ng'atudde akulamule kubanga ali mu kkooti atuddeyo ye yamuteekayo okubeera nga akulamula. Kakati no bino nga bigenda mu maaso muganda Kakeeto nkutumiddeko nnyo bali gyotuusako engalo era ne maama naawe nkwagala nnyo mwebale ddala. Akati essaawa zino ntandise okuba ku mpemba wemba era ntandise okufunamu agalya empuuta. Bino nga bigenda mu maaso bikomezzaawo ebyemabega. Field Marshal General Amini Dada jjukira nti ono bwe yafa munda mu ggwanga erya Saudi Arabia gye yali addukidde. Kaakati omulambo gwe abasajja bali mu gavumenti baagulemesa ogukomyawo munda mu ggwanga Uganda. Era ono musajja wattu kigambibwa mbu yaziikibwa oyo mu malungu nga Mwami Museveni ne gavumenti baagamba nti omulambo gwa Amini tegulina kudda kuno okwaboowe. Kyokka ng'ogw'omusajja Dr. Milton Obote Opeto ono yasobola okubeera ng'akomezebwawo n'aziikibwa munda mu ggwanga Uganda. Kibuvuddeko waliwo universe oba ettendekero eryali lyagala okubeera nga liggulibwawo wabula lino balibbule mu linnya erya Idi Amin Dada wabula lino lyalemesebwa gavumenti eya Mwami Museveni. Lwaki nkubuulidde ebigambo bino? So kompera vidiyo eno ekigalo. Bw'obanga oli mpya nkusaba subscribinga ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda, omukutu ogw'enkyukakyuka munda mu ggwanga Uganda. Nakutegeeza nti bingi byogenda okubeera nga omanya, bingi byogenda okutegeera ku mukutu guno ebikwatagana ku nsi yo. Wabula bino nga bigenda mu maaso waliwo amawulire agagenda nga gatambula era nga amawulire gano gasaculatinga nga geetooloolera ku David Lewis Rubongoya. Era mu mbeera eno waliwo n'amawulire amalala gafulumye nga galaga nti ng'oggyeko Babi Etungo okubeera nga yawambiddwa olunaku olw'eggulo oba okubeera nga amaka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gamenyeddwa. Kakati bino okutalagane ku CNN yonna ku BBC yonna nakutegeeza nti emikutu mingi egy'enjawulo munda mu nsi eno gye tuliko nga tegikkiriziganya na kigenda maaso munda mu ggwanga Uganda. Era amawanga mangi gagayita mu bantu ab'enjawulo bavumiridde bino ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda olw'akalulu akaabaddewo ne kakubibwa ne kafundikira nga kawedde. Era abantu bangi abattiddwa abaatirimbuddwa mu kalulu kano era nga mulimu n'abo abalooza nti bali mu buyinza naye nga abaana baabwe bamaze dde okukafiiramu. Kati bino nga bigenda mu maaso saagala olonzeronze wuliriza ono Frank Gashumba ku Mwami Museveni n'Amini wa NRM. Yukidde n'eŋŋamba nti mugamba nti tuli independent. Tulina banka eyaffe. Bank of Uganda. No, central bank mu nsi yonna, every country ebeera ne central bank. Oganda commercial banks. Twalina UCB, Uganda Commercial Bank. Eno KCB gye mulaba ey'e Kenya baagikopa ku UCB. Bakopa wano. Erina branches mu Uganda. KCB banna Kenya balina banka yaabwe ejja ku bannayuganda ssente wano. Banka ya banna Kenya. Twalina UCB. Ffe twakulira ewaffe Masaka. Kalungu deep nga UCB erinayo branch. Nga waliyo Cooperative Bank. Banka y'abeegasi.
taata waffe gye beewolanga ssente kuba bo baali balimi baali basuubuzi. Actually ennaku ezo twali tukebera keesi ye gye yali kennene ne tusangamu obutabu bwa bank obwa UCB ne Cooperative Bank obwa 70s. Babisanga obwo mwami Museveni bino. Byonna ne babisaanyaawo. Babisanga obwo webi. Nga biyamba n'abantu. Yes. Ne babisaanyaawo. Era ffe tuli kyetulirwa mmwanyi. Kubanga taata waffe yali mulimi wa mmwanyi ate nga azisuubula. Nga season bw'amala okusuubula emmwanyi n'atwala emmwanyi ku like ku kyuma. No, waliwo cooperative societies nga balina akapapula ke bamuwa akalaga nti aleese ensawo z'emmwanyi 600. Kubanga taata waffe buli season yanoganga emmwanyi 678. Kati nga akapapula kotwala ku ssomero. Omwana n'asoma nga bakimanyi nti nno ojja kusasula. Omuzadde ajja kuleeta ssente. Alina obusobozi obusasula. Cooperative Bank mwazisaanyaawo. UCB mwagisaanyaawo. Oŋŋamba otya nti muli independent nga temulina banka yammwe y'abeegassi. Oŋŋamba otya nti muli independent nga 99% ku nnyonyi eziflying e Uganda zonna ngwira. Oŋŋamba otya nti muli independent nga telecommunications company zonna ngwira. Oŋŋamba otya nti muli independent nga temulina official transport system etambuza bantu. Tolabawo kintu kyonna mwe tuli independent. Kindage nange ndi naawe sheno njikola naawe guide me. Nkulageyo kimu nti Kindage tuli independent mu kino. Kindage nakugamba Uganda ebintu ebikola bibiri the border industry ne cafe javas ebisigadde tebiriyo okitegera ndowooza eggwanga nga bbinye kyenkani. oŋŋamba otya nti mugenda kitigumu 60 years after independence muvuga amamotoka mwali badde mugenda na train. Nze akugamba 1989 I think I was in senior 2. Twave Masaka Mwaga Khan ne tujja ne school truck ne tuleteeka wano ku leerwe ne tugenda ne train emweya ng'olwo Museveni yakawamba ng'akyali kubiri ebyo byaliwo ne bw'obigamba bano abaana abato bagaga waliwo yaŋŋamba nku Gashumbo like onywe enjaga train zaalinga zikola. Omanyi mwami Gashumbo nabadde surprise actually nze omu ku baana abo b'oyogerako because naye gwe toli mwana akkiriza. Just giving an example of context mokireetedde. Yes. Naali sirinyanga ku train before until about 2 months ago bwe nagenze Kenya nagendere mu nnyonyi mpaka Nairobi n'ogenda paka Mombasa. Kati nga njagala genda Mombasa n'ogirinya train ne ngamba kandinye train. wajiwulidde otya? My God, SGR standard gauge yaabwe kati very beautiful. za kugamba twava e Masaka Mwaga Khan ng'abaana ne batuteeka ku train wano wansi wano ku leero wano ne tutwala emweya zaalimu nazo mwalimu ne zikooki. Nze nkigamba nnyo bato bange nti lino eggwanga lyafa singa bwe twagala bwe liri. Thursday ogamba kungu baramu bannange tugende tuspendingeko weekend emweya nga mulinya train ku Thursday ng'ebakomyawo ku Sunday ku Monday mukeera wano kola. Naye tali kintu kinnume ennaku ezo nali Action Falls. Beautiful place. Era bannayuganda mwenna mbenkaleginga nga tonnaba kufa nga tonnaba kuva ku nsi kuno genda kolambula Action Falls. Ontegera ndo nekisinga okunnuma okuva wano paka Action Falls ebbanga lyomala mu motoka naalibadde tulinya train okitegeera ne tutuusa ne tumalayo weekend ne tukomawo nga teweeralikirana byantambula. Kati wensinga okweraliikira omanyiwo okuva e Matugga paka Kampala jam okuva e Matugga oyita mu Kawempe. Nze era kati nakisalawo ne bwe mba nva Masaka usually nsimbula kiro saala kusanga jam okuva na Bingo. Owulira ndowooza kino kibuuza nnyo abantu. Omuntu agenda Entebbe emyaka nkaaga ey'abazungu kiki ekindeeta ekibuye ng'ogenda Ntebbe naalibadde nviirako Mpigi emmoloka n'ensuula eri kubayita ababiri. You get it? Obukulembeze obulumirwa abantu. So bano bayongera kwonoona bwonoonyi bali be baali bagambye. By the way, on Monday next week we'll to say you nzijukiza nkuleetere wana akatabo The Other Side of Idi Amin byakolera eggwanga lyo. You'll be shocked. The Other Side of Idi Amin. Yes. OAU ya 1975 ebikozesebwa byonna abaana abakazi be bayambala ebitengi kateni zonna zakolebwa mu nayitirwa n'ejjinja. Nayitiro ekyaliyo simanyi byonna byakolebwa wano lokale byonna. Ebigenda mu maaso tewali atabimanyi era ebigenda mu maaso ffenna tubigoberera naddala mu bitundu eby'e Masaka Greater Masaka kakati nno eno nga NUP
yamala dde okuregistalingayo obuwanguzi bwayo obw'omugundu oba obw'amaanyi oba obw'enjawulo. Honorable Sewungu ono ye mbaka owa Kalungu West era yabaddeyo munda mu parliament y'eggwanga Uganda. Kakati ono yawangudde era bw'atyo n'alangirirwa addeyo. Kakati nno be yawangula nga kuliko omu ku basajja amanyikiddwa nga Ismail ono nga wa independent eyamuwalawala n'amutwala mu kkooti ng'agala kkooti eddemu ebale obululu buno nga yagamba yali tamatidde n'ebyo ebyava mu kulonda. Kakati nno ekyewunyisa ekkooti e Masaka yamaze dde okubeera nga egoba omusango guno okujjukira nti ekkooti yabadde atadde olunaku lwaggulo okubeera nga ebala obululu buno okuddamu okubala okukakasa nga Isma owa independent bwe yali asabye. Kakati nno ekkooti olunaku olw'eggulo yagambye nti nedda oluvannyuma lw'okubeera nga kkooti omulamuzi bwe yazze n'asanga nga obubokisi obumu obulimu obululu abasajja batempalinga n'obubokisi bwe zityo siiru ne bazijjako era nga wabaliddwawo siiru 5 bwe bubokisi 5 obwasangiddwa nga busaanukule. Kyokka nga etteeka likiraga bulungi nnyo nti obululu obumaze okubalibwa bulina okusiiringibwa. Bwe bamala okubeera nga babusiiringa kasita basanga nga obubokisi buno bwamenyeddwa kiba kitegeeza nti obululu obwo tebugenda kuddamu kubeera nga bubalibwa kubanga ani yamenye obubokisi buno yayongeddemu obululu oba yatoddeko ku bululu. Kakati nno bwetyo kkooti e Masaka esookerwako yagobye omusango guno. Bw'atyo Honorable Sewungu yasanyuse era n'agamba nti yeesiga Katonda bino byonna ebikolebwa bapanga bipange kubeera nga bamugyako obuwanguzi bwe kubanga lukujjukujju olutandise okubeera nga lukolebwa mu Kalungu West ate olutaaliyo. Kakati nno ono kkooti yamusingisiza omusango bwetyo ng'egugobye ne kitegeeza nti okuddamu okumuwawaabira balina genda mu kkooti enkulu naye ate okugenda mu kkooti enkulu omusajja alina kusooka kulayizibwa n'afuuka mbaka wa paaliyamenti omujjuvu era okugenda mu kkooti bw'amala okulayizibwa walina okuyitawo ennaku 30 basooke baddemu okumuwawaabira mu kkooti olwo omusango gutunulire oba kkooti eneegukkiriza oba ne kkooti enkulu eneegugoba. Bino nga bigenda mu maaso ne mu Kalungu East omusajja gulaba oyo ali emabega ewa Honorable Sewungu amanyikiddwa nga Kiruta Nkeretanyi Junior era naye yatwaliddwa mu kkooti mbwe bululu bwe buddemu okubalibwa. Jjukira nti ono yasingawo omusajja amanyinga bamulanga Kisempijja obubonero obwakwata mu 2024 n'okusoba kati bamulanga Kisempijja yamututte mu kkooti mbweddemu okubala obululu bw'omusajja ono mbwe bamulanga Kisempijja si mumativu n'ebyasalwawo kkooti n'ebyasalwawo eyalangirira obuwanguzi bw'omusajja ono. Kyokka ne ku mulundi guli era bamulanga Kisempijja yagenda mu kkooti ne baddamu okubala obululu era ne bamuwawangula. Kakati ne ku luno tulinze kkooti enaagugoba oba kkooti enaabeera nga egusala. Kalungu West eno gye mulaba ebadde n'ebyobufuzi ebitaliimu bukumpanya na buyaayi. Abantu ab'olubatu balese ebyobukumpanya n'obuyaayi mu bifuzi by'obufuzi by'e Kalungu. Ennaku ezo okunaku lw'okulonda omwami ono Semakula yakoze application yankubira essimu n'anvuma n'agamba agenda kunjokyera mu mmotoka. Kye yasinga okumpemula kye kitundu ekyanzaala oyo Semakula gwe mulaba. Ekyokubiri nze mu parliament saagendayo kunoonya ssente mu luzungu kyayita it's not a do or die. Ebyobufuzi ebirimu obukumpanya n'obubbi sibisobola. Basuze wano okumala wiikisi 2 oba wiiki namba nga bakuuma kintu kyabwe naye nga kyebakola bakimanyi. Naye ffe abakatoliki kasita ogenda kunda malalo ga Ngobya ne Sister Medeo buli kyokola kyonna Sister Medeo n'Ngobya ne sapule yange ekimenyamenya n'ekiteeka mu ttaka. Abantu bawandiisi baweereza amawulire amakyamu nze nga nyumirwa bunyumirwa. Teri andabye nga nzija wano ne bw'ononnonyeza mu likodi zange zonna sisobola kubba bulu ate sigaba ssente mu campaign kubanga mu myaka 5 byenkoze mba mbikoze eki mbikoze. Nakati mpulidde agambye agenda kutta omuntu ogenda kuttaani ebyobufuzi birimu okufa kati byempulye byagwa mu East. Nze Vincent Sempijja mukwano gwange mu lutuka mu Kalulu twawukana wena wese kindi Aisha mukwano gwange lutuka mu Kalulu tukola ki twawukana kati yawangula na wangula lwe zenzanya naye alina zakola ki zazanya. Njagala kwebaza baloya bange n'olunaku lw'eggulo nabadde nsobola okuwangula application eno mu kkooti twagiriyo naye omuntu abadde annyo n'angamba nti n'omulamuzi yasoma ne Semakula ku LDC in the same farm. Kati kino nakyo obibuuza n'obistadinga n'ebyo byabwe naye omulamuzi mwebaza kubanga eno kkooti gye ndabye esoose nga bazudde box and tampering with
nasigala nga kyayagala submissions ba council tekiri common omulamuzi bwasanga ekyo akola ki adischarging duty kubanga awo wakoma kati baba agenda kyayagala okukola ekirala kyonna akikole nze amaanyi genina ga Katonda amaanyi genina ga mazima kyova olaba eggwanga wonna wendi temunnafuna likodi ku Sseewundi ki sibba ttaka sinyaga sikumpanya ate sigendangako mu kooti guno gwe mulundi gugonda kati ontadde abantu abawanvu kisooka gwe tokimanyi National Unity Platform yaluzinze abaka 15 nga babajjamu nga tebananagenda mu kalulu omubaka wa parliament nga yesimbawo is at liberty to be seconded by any supporter in the constituency Muzaffaru ono nga wa NRM nansayiningira ku fomu yange nga nsekenize tikinateeka kirimenya kubanga tekuli kolomu yaki ya kibiina kikoze eki kikusekendinga kati okimanyi abaka wa parliament almost 15 omanyi nti amakindi eyenva 11 LC3 contestants we are all disqualified nibaikamu wa NRM nakola ki tebawaayo manya gaabwe nga beesimbawo kisoboka kituufu abantu abaze mu byobufuzi abanonyamu ebyokufuna bebangi wakati ono kimubonyabonya ze sente ze yayiwa muno nze ekimbonyabonya ge mazima gange nze siteekamu sente naye nziteekamu nga maze okukola ki okuwangula emyaka 5 nemanya abantu kati sente ze zirese obuki obuzibu era zijja kuddamu zifulume ate nze zange ziwooma ne bwe zifulumya ne bwe ziteekayo niwo abaana basatu ngenda kufiirwa kirina kyenyinoona ajjukira nti NUP yabadde emaze okuregistaringa ababaka 51 ku mulundi guno be yafunye ejjukira nakolera listi bwe yali ekyali mbabaka 46 naye nenkutegeeza nti listi eno esobola okulinnya oba okukka wansi okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda ebiva mu kulonda abo biva mu kalulu abasajja engeri gye bawandulamu abantu na butya abantu bwe bawangula kakati no listi yayongera okulinnya ne tuka ku bitundu abantu 51 aba NUP bali yekunganyiza mu kalulu kano era sawa zino be bakyali wadenga bangi batwalidwa mu kooti ez'enjawulo tewaliwo kooti n'emu ebadde yakkiriza muntu wa NUP kuddamu kuwanduukulwa oba kugoba mu leesi eno oba gamba nti obuwanguzi bwe busaziddwamu jjukira nti ne Honorable Oshabe ensamba eri mu bitundu ebyeri ampuliriza naye bwetyo omusango gwe kooti yagugobye emubende ngega nti eyawawaabye omusango teguliimu nsa bwetyo kooti yagugobye ogw'okuddamu okubala obululu kakati no NUP ne banga registarinze abaka babiri ng'emisango gyabwe gimaze okubeera nga gigobwa ekooti mbu tegiriimu nsa kati bino nga bigenda mu maaso saagala weerabire omusajja Jeno Muhoozi Kainerugaba ono agenda mu maaso n'okubeera nga atwitinga enkya n'eggulo bw'atyo omubaka Honorable Betty Nambooze yamuwadde amagezi gabuwa nga twakamala okulaba mu namawuli wa CNN amayiddwa nga Lale Madoa ajjukira nti ono musajja munna Kenya nzaalwa za Kenya era ng'ono akola ekitongole ekya BBC kakati nno yamala dde okubeera nga woninga Jeno Muhoozi Kainerugaba n'amusuubiza n'amutegeeza nti nze wadde wambulokinga ku Twitter n'embeera nga sijja kwakiseesinga naye saagala weerabire nti bino byonna ebigenda mu maaso mbiraba bulungi nnyo era likodi ngenda nzirikodinga kakati mu maaso eyo oyinza okubyansalingira bw'atyo Jeno Muhoozi yabulukinga omusajja ono Lale Madoa n'amuyita n'omusajja omuli w'enkwe oba omunanfuusi kakati nno omukyala Honorable Betty Nambooze bakireke mu ngeri y'emu eya Jeno Muhoozi okubeera nga atwitinga buli kaseera ebigambo bino ebitiisatiisa n'okubeera nga yalaga nti baawamba banna NUP 30 ne babatta kakati ate oluvannyuma mbu balindiridde okufuna Mwami Kyagulanyi naye bamukole kyekimu okubeera nga bamuggyako ensingo ye bamutte kakati no bino nga bigenda mu maaso omubaka Honorable Betty Nambooze bakireke owa Mukono municipality avudde n'alaga obwennyamivu n'abeera nga ayongobedde n'okulaga obutali bumativu eri ebigambo bino ebifulukumulwa omukulu akulira amagye munda mu ggwanga Uganda ate ng'ono mutabani wa Jeno Museveni kennyini atudde mu ntebe y'eggwanga Uganda kati omukyala Betty Nambooze agamba nti bino byonna ebikolwa buli muntu aba n'olunaku lwe nga n'embwa buli mbwa bwe bano olunaku olwayo Mwami Naze Muhoozi erinnya lyo lyogerwako litya mu bintu bino ebibi anti 50 bw'oba tolina amagezi oligafuna ddi nze saagala nakwogerako by the way kuba tolina na musango bano abakola ekyejo ne bakulowoozesa mbu nno obuyinza busobola okuba sexually transmitted from a father to through a mother to a son kola ebintu eby'ensonga jangu naawe osaba akalulu abakwagala bakakuwe
Ndide nnyo olaba oli musajja mulungi nnyo, oli mugezi nnyo okutusinga. Bannayuganda bakwagala, baagala ne kitaawo, jangu basaba akalulu obulungi bakakuwa okatwale. Lwaki mutukolako ettemu bwe lityo? Ne mukuba batata baffe, bajjajjaffe, bamama baffe nga tulaba. Ne musamba abakazi ab'embuto, ne mulinnya obwana obuto obuzza okulaba kandidate. Ne babulaga entiisa nti poliisi tekuuma muntu wabula mukuba bukubi. Eggwanga mulibbye, mulimazeewo. Buli kimu mukyagala, mulwanira ennyama ne mulwanira n'enswa. Mwe muli obunyonyi, mwe mulya ne ssekoko. Mululu gwa kikaaki. Onako olwalero bwe tuba tutandika emboozi eno, nakutegeeza nti ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda naddala mu kkooti za Uganda byongedde okubeera nga bitinta. Jjukira nakutegeeza gye buvuddeko nti ekkooti yavaayo n'eyita abalamuzi bonna nga twolekedde akalulu ka 226. Era abalamuzi bano bonna baabatwala ne baddamu okubeera mbu nga bababangula, nga babasomesa, nga baboogiwaza, okuddamu okubeera nga beetegekera mbu baali bamaze okubeera nga balengera akaseera k'akazigizigi, akaseera akazibu ddala ke baali boolekedde ng'abalamuzi akalikolekeddwa ekkooti nti bano baali batuuse okubeera nga basala emisango egy'akajojijoji emiyitirivu ennyo naddala gyagigenda okubeera nga giva ku misango egyekuusa ku kulonda. Kaakati nno bano baddizibwayo bonna ne baddamu okubeera nga basoma wansi w'omusajja Ssaabalamuzi era amanyikiddwa nga Alfonso Owiny Dollo. Kaakati ono eyawumudde ng'amaze okweza emyaka 7 mirambirira ng'ate constitution y'eggwanga Uganda egamba nti Ssaabalamuzi yenna bw'aliweza emyaka 7 taliddamu kubeera ng'atula mu ntebe eyo olwo baligisikiza omulamuzi omuto asinga kuwona emyaka alibeerawo. Era mu mbeera y'emu ey'okubeera nga tugoberera constitution mu bintu ebimu ne ssemateeka lino baaligoberedde, bw'atyo Alfonso Owiny Dollo yawumudde n'asikizibwa omusajja yabadde omumyuka we. Kakati bino nga bigenda mu maaso nakutegeeza nti Kalungu West ekiryo kifumba mutuku, bw'atyo Ssemakula Ismail ono yabadde yeesimbye okubaka buno obwa Kalungu West era ng'ajidde kabonero ka ssaawa ono abadde ali ku mbiranye ennyo n'omubaka Ssewungu Gonzaga aliyo kati era nga yeyawangudde era n'asingako omusajja ono obululu obukunukiza 40 n'okusoba. Kaakati ono n'asaba ekkooti eddemu ebale obululu buno mu Kalungu West. Kaakati ekkooti yagenze okubeera nga etunulira bookisi ezaateekebwamu obululu buno nga bumaze okubeera nga bubalibwa ne busiiringibwa. Baasanze bookisi 5 zaamenyekeddwako dda siiru era nga zonna zaasaamiridde. Bw'atyo omulamuzi yeekengedde n'atunula nkaliriza ng'alagirira omusota n'agamba nti bino siyinza kubeera nga mbiramula. Obubookisi buno bulina okubeera nga bwonna busiiringe. Bwe tumala okubala obululu ne tuzza mu bookisi buno, ebbookisi zino tuzisiiringa. Kaakati ebbookisi zino ani yazimenye? Kaakati nno Frank Gashumba jjukira nti mulabe wa musajja ono Ssewungu ate nga bonna Banyarwanda era ebiva eyo tebimusanyusa. Kati wulira embeera gye tulimu eno. Ssewungu akalipa akasooka akayiseeko leero ak'okuddamu okubala obululu. Ssewungu alina omukisa yonna gy'asamirira anti bagenza okutuukayo okubala obululu. Jjukira yasinga omusajja obululu 46 nga bwe nabagambye Ismail Ssemakula Kalungu. Kakati mu mateeka obululu bwe tebusukka 5 kudda waggulu bw'osinza omuntu wabeerawo recount, kooti n'esala nti wabeerewo recount. Naye singa bajja okuddamu okukola recount eyo ne basanga nga kuliko ebox nga siiru mmenye, awo mulamuzi wakoma. Muba mwolekedde high court naddala wabeera nga mulamuzi wa kitundu oba yolekedde high court. Kati wano Ssewungu awonyeewo. Simanyi ngeri kubanga ye Ismaili ne balooya be bagambye nti Ssewungu ye yakubanye ne Nabukenya, bamuyita ani omukyalo oyo, Teddy Nabukenya, district presiding officer we Kalungu. Ne beekobana naye ne bamenya siru kubanga bamanye etteeka nti gwe n'ofuna bufunyi mwana n'afuluki nga n'ayingira n'azimenya n'atambula n'agenda, omulamuzi tasobola kweyongera. Basanzeko ebookisi 5 nga baazimenya. Kakitegeeza nti Ssemakula aba alina kugenda mu high court. Karate mu high court omuntu oyo gw'oloopa asooka gwe balangirira asooka kubeera gazetted n'ayingira n'abeera mubaka actually. Kati oba Ssemakula kati agenda kulwanagana na mubaka luli abadde alwanagana na candidate munne, kati agenda kulwanagana na mubaka ng'afulumidde ne ku kibanja kya government the Uganda Gazette. Olumala okumupublishinga mu Uganda Gazette ng'omubaka ajjudde ne wayitawo ennaku 30 then awo n'olyoka ogenda mu high court n'oloopa. Kati wano nno Ismail Ssemakula asanze obuzibu actually ne mu kalulu akawedde ene wa Honorable Sempijja
nga Katabaza amuwangulo wa yali wa NUP ebiseera ebyo eno Nkeretanyi yawangudde era yamulopa ngera we yalopa Nkeretanyi nga yagala baddemu bakole recount kakati bagenda okutuuka ku box nga siru bazimenya omulamuzi we yabikoma n'abikolinga off kakananga Francis akoze ki yeyongeddeyo ne wankubadde era Honorable Sempijira yalopye ne kiruluta era yagala baddemu babala obululu okitegeera kati simanyi oba mulamuzi yasazeewo ki naye nga kino kyo Sewungu akiyiseeko ekisooka kakati twagala tulabe step eddako Ismail Semakula ne musajjawo ku lusegere nnyo Gashumba Franka bazaako ki naye nga ekyo kyekiddako sofa kooti egambya kakati Ismail Semakula agenda mu high court era wano ne basaba abantu ba Ismail Semakula ababadde bagumba ku Electoral Commission okuva akalulwako babadde bagumbawo nga tebavaawo bafumbirawo emmere bakolaawo ekyebuzibwe yamenye siru yayisewa oba bazimenyera ku mmotoka naye abantu bagamba mbu Teddy Nabukenya yeekobanye ne Sewungu ne bazimenya mbu imbwera mbu Teddy Nabukenya mbu ayina enkolagana ey'enjawulo mbu ne Sewungu mbu nabategeezezza nti akalulu kano kabadde muvaawo mpitewo era bannansi bangi abatirimbuddwa abattiddwa omuzeeyi ono gw'olaba ku screen omusajja alina omukyalo ono mukyala we bano bawagizi ba NRM lukulwe era bongera okulumiriza nti bano mu kuwagira NRM tewali abakwatira nsawo bagyekwatira na buli kimu bakyekwatira kakati nno mu kalulu kano ampuliriza effujjo eryakolebwa epitirivu ennyo ebitongole bikuuma ddembe byafundikira nga bissa abantu ab'enjawulo bayitirivu nnyo jjukira nakukolera akatambi wano ne nkutegeeza nti emukono waliyo munna NRM eyakubwa amasasi bano balowooza nti bakuba wa NUP bagenda okukakkananga gwakubye ate wa NRM awedde emirimu era bw'atyo yattibwa yali mwana wa mukungu emukono eyo yaziikibwa kakati nno olunaku olw'eggulo omwami ono n'omukyalo ono bambi waliwo omwana waabwe era ng'ono ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku oba ekyewuunyisa nga bwe nakutegeeza waliwo abaava ne baga nti aba NRM tulina emmundu tulina obuyinza era ffe abalina ssente ffe abali mu kintu nga tewali muntu yenna asobola kubeera nga atukwatako yadde okutukanga yadde okutusongamu bano nga beerabidde nti omuliraano gwokya bbiri ne bw'okola eddagala era ekiri adigida bw'ekyo kiri n'atadigida kakati ekiri asigadde waka ne yagenze ebweru tekimutaliza bw'ekyo ng'ekiri atabaala bwe kiri n'atatabaala kakati nno waliwo omwami omu yabadde polling agent mulamba nga wa munna NRM era ng'ono yabadde kafulu nnyo nkugambye nga kirya engulu n'ayambuka ekyemmanga kakati nno ono yakubwa amasasi wuliriza wano yakubwa amasasi wuliriza ono nga wa NRM awedde emirimu era nga agenti w'omubaka owa NRM eyali yeesimbyewo mu bitundu ebyekyotera abakuumaddembe bwe bajja okukuba tebaanoonyamu nti bannange tuwagala babimyufu tuwagala bawagira NUP oba opposition bwe bakuba amasasi batandikira ku ono kennyini polling agent owa munna NRM n'akuba amasasi agamuttirawo kakati maama w'omwana ono ne taata w'omwana ono baavuddeyo nga balaga obutali bumativu era nga bano baagala baliyirirwe omusimbi omuyitirivu ennyo gavumenti ya mwami Museveni gye mmanyi obutereevu ennyo nti eno abantu bangi bakubiddwa amasasi abantu bangi batirimbuddwa abantu bangi battiddwa n'emisana tteke n'ababasse ne babakwata naye nga oba oliawo okubasasula bafuuyira mulere embuzi ndiga kakati nno bino nga bigenda mu maaso abasajja bano omukyalo ono n'omwami ono bagamba baagala bayiririrwe omusaayi gw'omwana waabwe eyakubiddwa amasasi ab'ebitongole bikuumaddembe ate nga abadde agenti mulamba ng'ategekeddwawo nga n'ekitongole ky'ebyokulonda kyamukakasa nga bamumanyi bano baagala kuyiririrwa gyebadde miranga na biwobe ku kyalo kyengeza kalese mu tiziyotira nga abafamire bazika Katumba Gerald emyaka 16 gambye okutibwa abakuumadde mu kite kyakeesa olunaku olw'okulonda kigambibwa nti Katumba ne banne batumibwa Helen Nakiyo ku balivuga ku kifo ky'omubaka omukyalo w'Ikalungo ku kadi ya NRM kubaka empapula ze batambuza ezikakasa bali balina okuuma akalulu ke olwo gye babasanga ne bakuba omusasu kakana nga banabe babiri babase bano bakunibwamu nyina w'omugenzi Immaculate Namad ne Senga Nakanja Kolozi wakati mu bulome bavumidde ekikolo ekyakoleddwa ku muntu waabwe ne basaba wabeerewo obwenkanya tusaba banoonyereze gavumenti enoonyereze ekyapulidde omugenzi oyo batufuna obwenkanya tusobola okuyambibwa
abaana babiri mukyala wa lubuto yenna mwanu nga lulubuto agambye ntama kyakuzizaako olwabba okufa mu nfa gy'atatekedde nga mulekedde n'abaana abato. nalekera abaana manyi nange nsaba kwenkanya. Omubulizi okuva kanisa Christian Living Water Sally Morris naye ayogedde ku kikolwa kino. Olwatwalibadde tetukyalaba nnaku bweti olw'ensonga ezifaanana bwe ziti. Naye olw'okubanga nti ebiseera ebisinga obungi tubeerawo ne twerowoozako ffekka, y'ensonga lwaki tusalawo tusaanyeewo omulala gwe ng'oyagala obeere bulungi. Tugenzeke Kalungu agambye okuba ng'eno abasomatuka gye balyokole Walugembe Frank Kigundenise ne batubulira ebyaliwo. Onna tetuuka mu tawuni y'ekyamuliibwa balikola luguudo awo waliwo ebiyinja bye baasula mu kkubo. Kati ng'emmotoka okweyisa mulina osooka omu okuyimirira n'alekera munne n'agenda. Kati bwe twayimirira tugenda olaba tukuba amataala bwe tuti nga tulaba emmotoka kuluga yali ya bbulaaka tambula ne tugenda mu maaso. Bwe twatambula ne tugenda mu maaso tuvuga tugenda owulira nga amasasi gavuga emabega gye twali tuva nga mangi tugenda owulira nga abaana be twali tutambudde abaali mu mmotoka endala nga balaajana. We namala okumulaga akabina bwe nti nziruse ne bansasirira amasasi gaali mangi nnyo. Banayinamu abaana bana, babiri baafiirawo, babiri bagenda n'ebisago. Bano bakisiza nti abakolako ekikolwa kino bamanyi bulungi era beetaaga benkanya. Era kana akawulu kabaddemu emivuyo mingi nnyo kwa buli musango gubadde gugenda mu maaso nga baguvulunga ne tusaba kuno tusaba obwenkanya abaana b'abantu baafa. Yenako eyange yali atumye omugenzi naye ayogedde ebyaliwo. Ekikolwa ekyatuusiddwa ku bantu abo ebadde mundu babakubye masasi. Tusaba muveeyo muyambe famire ezo kubanga nze sina bwe ngenda kuyamba famire ezo kuyamba abaana babiri bamulekwa balekeddwa n'omukyala alina olubuto then ne famire y'omuwami y'omuvubuka w'eddanda. Omwogezi wa polisi mbino biri Masaka twakasiri agambye nga polisi bakyagenda maaso n'okunoonyereza ku kituufu okumanya ekyaviirako okutibwa kw'abantu bano. Kuzuula baani abaatemula abantu ababiri ne balumya n'abalala babiri nga bakozesa emmundu. Kakati nno wadde nga bino bigenda mu maaso nga bwe nakutegeezeza akyali ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka nti abakulu bano munda mu NRM batandise okubeera nga bakankanira ddala era okusinza ku mawulire ge tufuna galaga nti bano boolekedde okwongera okuwamba abantu. Jjukira nti olunaku lw'eggulo baasembeyo bamenya amaka ga Mwami Kyagulanyi era bwe bati omukyala mbu ne bamuwamba. Kati bino nga bigenda mu maaso mukwano gwange mpuliriza tebagenda kukoma wano. Amawulire gongera okulaga we tunatuukira mu kulayiza pulezidenti yenna anaabalayiziddwa munda mu ggwanga Uganda bagenda kwongera okuwamba abakulu munda mu kibiina kya NUP era nga kaakati essaawa zino nga badeputy president si bonna abamwami Kyagulanyi bamaze okubeera nga bawambibwa wabula nga wasigaddewo omusajja omu mu Eastern amanyiddwa nga Honorable Nambeshi yakyasigalidde yekka. Kaakati bano okusinza ku bigenda maaso n'amawulire ag'omunda galaga bakyayongera okubeera nga banona n'okuwamba ababaka ba parliament aba NUP ab'enjawulo wabula nga bano bagamba bagenda kukulembera n'okubeera nga bawamba omusajja mayitwa ga David Lewis Luwongoya yagenda okukulemberamu mbu okuwambibwa yagenda okukulemberamu okuwambibwa ne Ropu essaawa yonna mbu naye yandiwambibwa kyokka nga n'omusajja eyakawangula obwa Lord Mayor amayekeddwa nga Ssalongo Lord Mayor Engineer Ronald Nsubuga balimu ezo mbu naye yandiwambibwa kubanga okusinziira ku mawulire galaga bangi abaze nga basongebwamu olunwe bamaze okubeera nga bawambibwa. Abavubuka ssekinnoomu ab'enjawulo bonna babamali yadda mu makomera naddala bawagira ekibiina ekya NUP okutwaliza wamu naddala abo abaali ba foot soldiers abaali ku mulirwano ennyo oba abaali ku mwanjo ennyo mu President Kyagulanyi Ssentamu nga babodegaadi be ng'abaali bamukuma ennyo n'abo abaasinganga okutambuza enjiri ku gurawundi ey'enkyukakyuka abasajja baabawamba dda era nga bangi mbala baleetebwa mu makooti ag'enjawulo naye ng'obwenkanya bukyabuze yadde okubayimirira kukyabuze. Kakati no bino nga bigenda mu maaso amawulire gongedde okulaga nti abantu ab'enjawulo bagenda kutandika okubeera nga bawambibwa oba oli abo batwalibwe munda mu kolokonyo abamu n'okubuzibwawo amayitire gaabwe gabeere nga gabuzibwawo nga bw'olaba essaawa zino abakyala ababiri deputy president owamwami Kyagulanyi mu bitundu eby'omumambuka ne deputy president omukyala owamwami Kyagulanyi ow'ebitundu eby'omu Maserengeta bano baabuzibwawo mu bwangu obw'ekitalo era nga tebamanyikiddwako mayitire ne wenjogerera essaawa zino. Kaakati nno ne Babby Kyagulanyi kyamutuuseko mukazi wattu
olunaku olw'eggulu wabula nga tulekedde akaseera k'akazigizigi amawulire gongera okukakasa n'okulumiza n'okusonga ennwe nti abantu bangi abakyasongeddwamu olunwe naye nga bino byonna bigendereddemu okwongera okutiisatiisa bannansi munda mu ggwanga Uganda n'okwongera okumalamu amaanyi bannankyukakyuka era ebigenda mu maaso mwabirabye n'olunaku olw'eggulu mu gavumenti z'ebitundu abantu abalangiriddwa abangi nga bagamba nti obuwanguzi bwabwe bwatwaliddwa ku kifuba naye ng'ate babadde tebawanguddwa kati njagala osooka owulire emboozi ey'abasajja bano abalindiddwa okubeera mbu nga bawambibwa okusinza ku mawulire agatanaba kubeera nga gakakasibwa wabula ng'ate n'ebizze byogerwa bw'ojja obitunuulirwa nga balangirirwa okubeera nga bawambibwa bangi bawambiddwa kakati wawe tulaga kiki ekiddako mukwano gwange atugoberera ennamba gy'olaba ku screen eyo osobola okubeera nga olangirako oba okutusapootinga mu ngeri ey'enjawulo tujja kubeera nga tukweyanza nnyo n'okukwebaza kasooka naku whatsapp namba yaffe ne twogeramu akuume amawulire gaagano kanga kulekeremu tukwatagane mu waka waffe addako. Tufu bulijjo mpulira bigambo nti intaneti etereka naye leero nkakasizza nti ebintu bye wakola emyaka 12 emabega bisobola okukulemesa obufumbo bw'omazeemu emyaka 6 ng'ozaddeyo n'abaana nga 3. I think mwenna bulijjo mulaba story ya Phantom ne Mumbejja era mmanyi we munaamalira okulaba vidiyo eno buli muntu ogenda kumaliriza okyusizza side gy'obaddeko naye nze siva ku ya Mumbejja katusooke tulabe vidiyo eno. Omukazi agenze kusomera abaana ba muganzi we gye basomera n'ababbayo n'abakweka mu nnyumba endejje Lubugumu nga mulanga obutamu obuyambi bw'omwana gwe yamuzaalamu. Taata we yasulawo omwana kubanga muto okuva yategera nti ndi lubuto n'asulawo omwana we bwe yalina famire ye basanyufu n'asulawo omwana we gwe yazaala ye bwe waabwe tebazaala bweru ayagala nnyo famire ye. Taata we wuyo lwaki watutte abaana naye bwe yasulawo we awulire bwe kiruma. Jamila Nabatanzi yabbye abaana bana akawungeezi k'eggulo ku ssomero lya City Parents mu Kabaka Njagala nga bamuganzi we Paulo Wambaka omutuuze Masanafu mu Kinoonya zooni wabula nkwabaddeko n'owamulirwana we nga bonna batutendejje mu ngeri y'okubawamba n'abatuuzayo ekiro kiramba nga tebalina kibalidde. Abaana bano okuzuulibwa kiddiidde kitaabwe Paulo Wambaka okugenda ku poliisi ya Kampala mukadde n'aggulawo omusango era ab'ekitongole kya Flying Squad ekyali kikulembeddwamu Kiduumira Amani ow'Omugisha ne batandika omuyigo okukakana ng'abaana bakunudde endejje. Omuntu n'ajja abaana mu kilomita 7
n'abaleeta eno n'abajja ku city parents ate omuntu tali muzadde n'okkiriza n'ow'abaana kati ono mukazi n'olaba alina omutima mubi nnyo. Abaana badde bawambiddwa Nabatanzi kuliko Rachel Muduwa asome ekibiina ekisooka, Rebecca Wambaka asome ekibiina ekyokuna ne munnaabwe gwe babadde naye Marion Nanteza asome ekibiina ekisooka. Nabatanzi agambye nti yazaala omwana mu Wambaka kyokka n'agaana okumulabirira bw'ate kwe kusalawo okukola ekintu ekinaamulumya asobole okumuwa obuyambi. Obadde ogenda bakolaki? Just nga njagala naye alumwe ng'alaba abaana be tebaliwo nga nange owange bwabeerawo nga alaba amisinga tamanyi taatawe. Ategeeza nti Wambaka yali yamulaga abaana bano nga kino kyamwanguyidde okugenda ku ssomero nga bamumanyi bulungi okubabbayo n'abatwala nga teyafunye buzibu bwonna, era mu kubabbayo ku ssomero yategeeza abaana bano nga taata waabwe bwe yabadde agudde kabenje nga tagenda kusobola kubanona olwo n'asindikayo okubazaayo eka. Walimbye basomero? Abaana wayogedde na master abaana wabasanzeewo? She told us that she's got an accident. Our father got that what? That daddy had got an accident. That today she's the one who was going to pick us. So she said that she's going to. So she said, "I'm going to first take you home." Then when she was taking us home, she bought the two borders. Then we went to Calendar Prestige Hotel. She was waiting for someone to pick us up. Jona bileenzemu natusesanga 12 kikanga 15 kati nagenza okutuukawo nengenda bana bakuwano babeera nga tebaliiwo nengenda owapifa wabeera naye nga taliiwo. N'abajjayo nange n'antwala gyensomera. Era nga bakumanya abaana? Omukulu ye yali amumanyi. Anyonyodde nti olwabatuusiza Lubugumu yabatutte wa mulirwana we Goreti Nakazi n'amugamba abasuze era n'amuwa ekiragiro obutakkiriza kufuluma nnyumba ng'obudde bukedde kubanga yabali tayagala abantu abalabe nga bambadde yunifoomu z'essomero. Kati ono wajjidde n'angamba saagala abaana abo bakole ki? Bafulume, saagala bafulume n'omulundi n'ogu. Wabula Wambaka yeeganye Nabatanzi ntabeera nk'omuganzi we nga mwesibako bwesibi tamumanyi ekitabudde ababaddewo ne beewuunya engeri omukazi gy'ayinza okuwa amatuka eri najja. Eyo ye Uganda. Nsigadde nzero yawamu mbejje ekyamuliibwa. Nammwe abali mu Dubai nyongera bajjukiza nti Sula Events ku Yidi eno abategekedde kye bayita Desert Safari okuyingira zijja kubeera ddira mu 12 zijja kubeera Mills 2 ogenda kuba n'omukisa okugenda mu rides ez'enjawulo. So buli awangalire Dubai olunaku olwo tulwetegekere. Well, omwami ono alina YouTube channel awangalira Dubai awo. Muganda wange, bw'ono omala okukola video zino zonkolamu zonna ogenda kuzzaako ki? Ofubye okulaba ng'ozimba YouTube channel yo onoonya bakufollowing naye ogenda kuzzaako ki muganda wange? Masanyalaze nga kuwadde nga bw'ogaagala naye ogenda kuzzaako ki? Temugenda kukyusa ndowooza yange, temugenda kukyusa Phantom, era nammwe abafeera balina kampani ezitwala abantu ebenu nga mulowooza mugenda koosa guno omukisa. Aga Katonda muggulu ate bongera boonoonera. Nsiriseemu busirisi kasi naye ngenda kudda. Sobola kuva ku bafeere batwala abantu bweru nga bayaaye, sobola kuva ku ki? Kati mukipikamu ssente mukola ekisoboka kyonna bansalire bu video bakole ki? Kati ate muli mu kuyiwa mu mafuta mazzi. Petrol twamuzikiza na mazzi. Bena mugenda biteeka kunze, mugenda kunenya kituufu, mmala okunenya muzzaako ki? Bangi mwenna muyina abakyala naye nga neewaabwe tomanyi, yo nga tomanyi bimufaako. Ate bangi era mwebaka ku bakazi nga tonoonyereza gy'ava. Kati omuvubuka ono baali Dubai gy'akolera TikTok ze. Muganda wange njagala onkolemu video buli kisoboka zonna ozite. Nenjagala okugamba ogenda mala okukola video naye nze ngenda okusigalako ng'ate kwendi ku internet. Taata, ogenda kunkola mu video zonna ozikole, naye ngenda sigala nga nze ndi ku internet. Simanyi gy'ogenda kunzira muganda wange. Kana akaseera nakawaddeyo nga ka moment of silent. Ogenda kunkola mu video zonna. Naye manya nti nyina come back gye nzijjamu part 2.
nze nsirise buli ankola mu video era nzino tusinga bwe kimu nkiwandiika wansi. Muganda wange oyina YouTube channel sicho, oyagala kugizimba ekole sicho, njagala ogizimbe nkuwadde period eno nayo zimba TikTok yo, zimba YouTube channel yo, naye nkulayirira nkomawo part 2. Simanyi ogenda kunzira taati. Eno nayo na wiki njikuwadde nkola mu video, buli kimu nkuwadde nkola mu video. Nze stories zonzi zenzigoberera. Zoteka ku YouTube. Stories zonzi manyi. Byozoteka ku YouTube byozokola. Mwe mugenda kuddeyo mutandika okugenda mwagala okwogerera naye mbabulire. Ffe tuyamba abantu mu nsi. Ekyo nno nammwe kibawo ekyokulabirako mu abali eyo. Ekyo kibawa kyakulabirako. Bino ebitutuukako kiba kigezeso nammwe gye muli. Kubanga tomanya naawe oyinza okugwa mu kizibu kyekimu nga nange kyendimu olwaleero. Nze sikerangako nkya ne ndisikasinga family matters ne nziteeka ku TikTok. Era mba mugoberedde video zange nze sitandikangako olutalo lwonna ne ntuteeka ku TikTok. Nze bampita buyisi nga bangamba jangu eno kibakola ku TikTok. Mukazi kyakokola bweru. Bampita buyisi sikerangako nkya ne nkubira muntu ku TikTok ne mugamba kanyaniko obuziina. Njagala obabuulira abantu mwenna abakyala abalaba video zino babalaba video eno. Video eno egenda kubawa ekyokuyiga. Nga tonnayisa muntu bubi sooka weerowooza oba gwe otuukiridde oli malayika. Nono omusajja ankola mu video naye ayinza okuba si malayika. Naawe olina ebizibu by'olina ewaka naye totuukiridde. Naawe olina ebikusomooza ebitasoboka kuvaayo. Ndi musanyufu nnyo nti bino bye mbadde mpitamu nga temumanyi. Nasibwa mukomera ku bwerere nga temumanyi. Ne banteekayo emyezi 2 nga temumanyi. Ebintu byange ne byononeka ne munsalira omusalo nga temumanyi. Mwe mulowooza nti olw'okuba nvuma abafere ku TikTok ne waka bwe nkozesa amaanyi ago. Ne muteekawo n'okugamba mbu saagala kulabirira baana. Ekyo mulimba muli bakyamu. Omuntu abadde mukomera nga bamusibye emyezi 2. Akomyewo talina mulimu. Omwana kale wa myezi 8. Omusajja tannateero. Osobola okubanga omusajja osobola okungamba nti omusajja alina obuyambi bw'ayinza okuwa omwana nga n'emirimu tegiriwo wagisiranye. Teginnatereera. Njagala otegeeza omusajja ono akola mu video. Oyina kunkwata bulungi. Nombuuza ekinusi. Nebino byonna by'oteeka ku TikTok oteekawo bya bukyamu. Kati nze kyogamba nze nsasulira ebyo by'oli byakola emyaka 12 emabega. Banja abasajja abayinza okuba nga adde basasulira ebi nga tebamanyi. Nammwe abasajja abasinga ofuna omukazi n'osasulira ebibi nga tomanyi mukazi wajje yava. Kati bwe tomera mu nsi banga natuuka n'entomera. Ekyo kyawedde. There is life after this. Ekyo kigwa omuntu n'amuvinga forward. Temugenda kulooza nti nno ensobi zooli ze yakola muziteeka ku nze. Nze saamanya nsobi zooli. Tegedde. Nayagala nfune omuntu yali mu nsobi ndowooza nze mutereeze. Kitegedde. Ne price ginafuna ndoza mjiraba gyentuusiza. Buli TikTok ayina nze gwe yagala okolamu content. Ku Sunday ssaawa 3 ez'ekiro temwerabira tulina show sinziggu. Ku Sunday ssaawa 3 ez'ekiro. Kimanyi mulimu lwa mukaga naye ku Sunday ssaawa 3 ez'ekiro mubeereeko. Sigadde nze Phantom 256 nga bulijjo.